Check this out. You know your program, the 12 minutes discussion, ne Calvin Kayanja. Tukuletera omukugu Calvin Kayanja nga analyzing ensonga ez'enjawulo ebitambula ku social media oba ku mitimbagano. Abafunamu ne bafunamu emitwalo 10 Calvin ya gana abiri agabiri tukyamala abawuliriza ne bawuliriza n'abayiga nabo ne bayiga. ekkomera si kye kyandibadde ekituufu okuteekamu omuvubuka omuto. Nsuubira nti waliwo ebintu bingi mwasobola okubonerezebwa n'akyusa obulamu bwe oba n'akyusa embeera eyo gy'aba akola ki gy'aba alimu ddaani okuba nti ali mu nkomyo. The 12 minutes discussion ne Calvin Kayanja wano ku Viki exclusive tweyungeko butereevu. Alright, omukutu oli ku Viki exclusive elanga bampita Viki. Thank you so much for subscribing n'okwekumira ku mukutu. Nkwanirizaako mu the 12 minutes discussion n'omukulu Calvin Rich Kayanja, president w'abankuba kyeyo. Tukomyewo ku nsonga za Don Asiya amaze okukomawo. Kakati Don Asiya atandikidde ludda wakanzije atutandikirewo nkujjukiza Haji Kivumbi omusomi w'edduwa gwalina ebizibu ebyenjawulo n'atawanyizibwa mu nsonga ez'ebizibu. Mukubireko ku namba esimu eyo gy'olaba eri mu kitabo kya Quran essembya 137 ye Haji Kivumbi ajja kulombera edduwa n'ebirala ebitambulira ku nsonga edduwa. Kamubawe ababuuzeeko ate tutandikirewo. Mugamba ki baganda baffe mwenna abatulaba ne mufaayo kuteeka bye tubagamba mu nkola ku mukutu gwa Viki exclusive n'okusharinga mbeerawo mu WhatsApp group nga ndaba akalinki mukataddeyo n'abalala bamanye omanyi waliwo abawakana naye ate baba bategedde beggalira mu kisenge ne bakitegeera babiwuliriza bye tubagamba. Kale akanyomero the 12 minutes discussion twakawagwe asobola okulambula mbumpimpi mu budde nga tetubwonoonye. Don Asiya okoze ekisoboka omukomezaawo. Don Asiya atandikirawa. Tutandikire ku kigambo Don Asiya Foundation gyeri teriyo eririddawo agiranze okumala akabanga eririddawo nga mulimu ne footage olusi gwaleeta ngalaga foundation gyeri teriyo. One, toyinza kuyimirizawo foundation nga toyina income. Abantu abalina foundations be baani? Oli kumirandira ki okunyweza foundation? Omanyi waliwo abantu abakopperera oyagala otuuke oyagala otuuke gy'olaga naye nga totambudde. Ochegedde oyagala otuuke gy'olaga naye nga totambudde. One, waliwo bye tutunuulira omuntu okola foundation. Ate bangi ababiyingidde akasente ke mwandikutte okukozesa ebibagasa n'okubazimba ng'abantu muli mukagabira community. Abantu abakoze foundations be baani? Kyova olaba nti abantu babeerawo nga ba mitima mirungi ne tubawulira omwaka gumu emyezi ebiri ogenda okulira nti yabbye abantu foundation agiteekawo nga kisiikirize naye naawe wennyini toneeyinza oyamba balala. Don Asiya abadde taneeyinza nga yeeyinza omuntu abadde alabirira abantu ekinana n'omusomi mu Saudi ebaluwa bali be babadde bamulabirira ate abalabirira na nsi etaliye. Bwenze njagala ombuulire nti waliwo bwe yali ajje mu kiyumba ku bwereere otegeera. Don Asiya abantu bano abadde abasaba ssente 14 ku kakaaga 5 ze miliyoni 6 ku miliyoni 4 buli muntu. Ate gwafunira omulimu n'agenda mu ebyo ebiyumba by'aba Black Master nga ayina okusasula emitwalo 5 mbuzaale nti ennyumba gy'atasulamu asasula abeere mu kibuga atesobola otolosa abalala. Okitegedde Don Asiya yazze naki ebyobugagga bingi byabadde ayogerako nga ayita ku platforms ze tebibadde mmanyage. Ekyobugagga kyembadde ndaba kyasinga okulangayo ebitanda n'entebe ennyumba mulimu firiji busepiki bwe baba bakudipootinga bw'aba poliisi ezze n'omukyala bawalabu bakisa nnyo amanya nti omukyala ono abaaye nejja kumumala okwambala naye okukyusa obuwale bw'omunda era ku panti peegi bwe bajjako mugugu gw'empale Don Asiya basitudde busituzi bugugu bwa mpale zirikira 25 bamutwalidde muneza bakadama be ati nkubuulira ani gwe baali badipootinze n'adda n'emmotoka. Don Asiya
Byalaga abantu si byali. Biri mu linnya lye. Agamba yazimbira nnyina. Kankubuuze kino. Kati tusooke tunnyonnyole ku bugagga bwe bwe Saudi. Saudi gy'abadde atalina kiwandiiko kiri mu mannya ge. Kugambye Donasi adidde wano ku kipapula ky'embase. Nga talina na passport. Ekikakasa nti oyo mwonoonefu mutusonyiwe naye Munnayuganda. Mutusonyiwe olw'okuswaza eggwanga lyaffe naye mumutuyambire akole ki? Akomewo. Donasi adidde ku tiketi ya bwereere nga tena si ya gavumenti ya Uganda wabula ya gavumenti ye Saudi. Emukoye. Ebiza Uganda etereke lyabwe. Process ya deportation twataaga okugibanyonnyola obulungi mugitegeere. Nembeera njabbawa footage ku mbeera eri ku deportation centers ezo. Okitegeera ku reception centers, deportation centers, rehabilitation centers ezo Saudi zonna eziri Riyadh wawa mbalambulire omuntu bamuyisa batyeyo. Okitegeera toyinza kuŋŋamba omugagga olwaleero agenda kuddira ku mpingu paka ku kisaawe. Awo wennyini Donasi akomawo nga musibe. Mpingo bazimugirako mu nnyonyi. Tebayita na wano abantu we babeera. Kyovola bankugamba nnyo gwe oli bw'abaga nti nakomyewo bulungi eka akulaga ekisaawe ng'ali Ensonyi. Nina gwe nagamba yava Dubai yali atunda nkolongo. Ne muganda ng'ekifaananyi ng'oli Ensonyi bw'oba tebaakudipotinze. Oshegedde. Donasi bamujjako obunyogoga ng'atuuse ku airport. Mu nnyonyi ne bakakasana bulungi nti abo actually tadda yekka waliwo n'Abannayuganda abalala baali baava ku mulamwa. Batunda mwenge Saudi. Lwakuba nti bo tetwagadde nnyo kuteeka details zaabwe mu media. Singa babadde era bavuluga buli muntu nga beeyisa nabo twandibabalaze. Nga gwe yakoze enteekateeka ezamukomezaawo. Donasi agenda kutambula atya okuva ku airport paka Mbale. Wategeezezzaako ku famire ye esobole okumupiikira. Ka video nakakoze. Wakoze video obayinza okuba bazadde be. Ka video nakakoze era waliwo ey'Embale yankubira munnange Kayanda ka video nga tutte n'enkalaga jjajjaawe bali ku kisaawe Entebbe. Ekyo kitwalanga ebya bulijjo. Ate nazibalaze ne bagamba muwala wa Yesiyati Masa Nagudi. Nagudi omanyidde bantu ko. Asiya afuuka ddi kyali olwaleero kuba nti erinnya lye lisoundinga. One, Asiya ate nze ya building. How? Asiya nze muntu eyasooka opostinga nga video ze ku Facebook. Video ze yali akola zaalinga zikwata ku ki? Yali abuulirira bakadaama. Kyekyamukwagaza. Twali tukolaganyeeko era ne bbaawa mmanye bulungi. Tusuubire nti kakati y'empala n'eri. Era ne mugamba nti bw'oba ovudde ku mulamwa ndikuzza wano. Wamusuubiza. Yes, Asiya nze nga nkyali. Asiya ati Nagudi nga nkyali ekkata. Oyagala erinnya Nagudi. Ati nze mumanyi omuntu wange erinnya ttuufu. Asiya Nagudi. Kati one nze nga nkyali ekkata omwana nze ya mu building nga bu video abundeetera n'embulongoosa n'empostinga ng'akyali makubo malungi agabuulirira era nga simukuba kikono video ze zonna nazipostinga nga ku Facebook account yange nga zibuulirira abawala abalala ne bwe bajja ku TikTok n'akola account ye ne yeefuga nalowooza ajja kuyisa ne mu Calvin Kayanja eggaali namuganze ndikakonge kakukubo. Ekitegeeza nkulu Calvin eyo ne Donasi ate kituno tuleme kitunulira kubeera nti oli president waabwe osobola. Tewali mpalana waliwo kulongoosa. Ffenna twabadde twagala Donasi yakomewo eka wano waka. Donasi yali yagamba si kye kiseera ekyokomawo yenga ye. Yagamba bugambi teyantegeeza. Yani ntegeeza mu buwandiike. Tebwatuuka kitegedde. So kibeere kyakuyiga eri mu bantu mwenna abayisa mu bantu eggaali. Mu Uganda eno amazima gennyini twetaaga kubeera very humble. Okitegeera kubanga bagenda okudda wano bakubuuze nti byonna by'obadde otugamba nti olina Uganda biruwa. Yagamba alina poloti eri ku Ntebe road erina ku mazzi. Agamba azimbidde nnyina azimbidde kitaawe Mbale mu tawuni
ne properties endala za sengayo agenda kutambuza bigere okutuuka embale kutuuka Kitoolo Mbale wali ajja funa waba mujuna takisi zibeerawo za bbiri olaba bwova ku kyeyo n'olinnya takisi okuyingira Kampala titi Donasia ayina abantu babadde akolagana nabo okutolosa abaana oba abadde muntu sekinono abadde ne bbaawe gwe bayita Muhammad kyova nti baali tebasobola kwekyawa nze lumu baali beetwala nga balaga nti beekyayi nengenda ku live ye ne mmugaa mukoze ebintu bingi ate era mukoze dda temungi ne bbaawe tekyandyetaaze mwanike buziina abo kubanze nkimanyi mujja kuddingana tolina ngeri gyojja kusurvivinga Saudi. Ani ayingiza Donasia omulimu guno Donasia amala okutoloka bamutolosa bw'amala okutolosebwa omulimu guno agweyingizaamu for survival kuwona mbeera kubanga already toyinza kuba nti otolose mu kiyumba ate kye bagenda okuzzaamu okolemu kinnemeredde okukolamu naye ate kino kye muntwalamu ekya black market nja kusobola okikolamu tolaba logic yali awo kati bw'alemererwa okukola bamukwata bw'alemererwa okukola ng'amaze okutoloka adda wano ku street atandika okukola buli kimu kyonna ekiriddate okubeezaawo obulamu bwe. Donasia yakolako obwamalaaya Donasia yakolako obwamalaaya wano kankubuulire kino siyinza kugamba nti yakola obwamalaaya kubanga saakola ki saamulaba naye nze mmanyi abaana bangi n'abavaayo okumuwaako obujulizi nti bayingidde mu bwamalaaya kubanga ye okitegedde katoyinza kuŋŋamba nti olina fruits embi ezivunze naye gwe oli mulamu waliwo abaga twayingira obwamalaaya ku lulwo naye gwe ogamba tobukolangako kozi weebali waliwo possibility ez'okubeera nga Donasia yakolako omulimu ogwo nkozi lwaki alina abaguyingidde ayinza okuba nga abaguyingidde omwana yajja nampa information nti ne mu nnyumba wennyini awo wennyini mu nnyumba ye we basajja we baatwebakirangako gwobeera otya n'ekyo okuwulira ekibinja ky'abamalaaya nga toli malaaya awo wennyini we tusinzidde okubeera nga ate tubaleka nammwe mukubaganye ebirowoozo by'owulidde ne by'olabye okuva eri President Calvin Kayanja ono president w'abankuba kyeyo omukutu oli ku Viki exclusive era nga bampita Viki nkubiriza oba okujjukiza obuterabira ku subscribinga ku channel eno okulikinga video eno okosako n'okwongera okutufollowinga nja kubeera nga ndeeta Calvin Kayanja mwaka akanyumira akamanyiddwa nga the 12 minutes discussion era nga alambulula ku nsonga ez'enjawulo bw'atyo bwakoze olunaku olwaleero musibe bulungi musule bulungi wonna olabidde video eno mweraba.